waliwo discussion gye twalina nga nina omuwa reply ne muwa reply nange ne muteekako ki ne muwa akakwakulizo kange ne mugamba nkuwadde obudde bwe buti naye bw'ona olwayo ate n'otazza ansa my billet. Emikolo gye giri emikolo tegiriiyo era y'ani omukulu gw'oli naye kati kuba gigayoleka ye wamutadde ebyaddala si bwe kiri emikolo gye giri emikolo gye giri kweri waliwo yagambye mbu tegiriiyo tegijja kubaayo. Who said that? Ani yagambye gye gye giri tegiriko oba ki oba ki gye giri. He's ready for a family. He's ready? He's more than ready for a family. He started being ready for a family a long time ago. Talimu ate simanyi simanyi kansoka ngendeko eggulu simanyi nzijeyo sente ye teetaaga za ggulu ezize yazikola azikola sina kyenejjusa. Why? Life is good? All the time. All the time? Life is good. All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olamusiza mwenna baganda baffe bonna wesinzira okutulaba mwene nze Sakozi Faro tuli wano Kansanga tuli ne Debbie batamumanyi yali mukyala wa Big Eye kati tuli ne Debbie wano twogere ku nsonga nyingi abantu b'omu diaspora dating from this side lwaki kiri bwe kityo bintu bingi ebigenda mu maaso. Debbie alina emikolo yamusuddewo so wali wano atunyumyenyumyemu tuli paati basogo kapata kusala oba olina byonna ebyewaka ebyomuntu nga bikoyo bibawe katikati omuntu kibeere nga kitambula malidaadi saana nesula moto agamba genda okwemuka kibanjambola makini. Debbie wanjisewo kyekiriwo tewali mwana ogamba ki oli steady nnyo nkwagala nnyo Debbie nze nsinga soka weyanjule Debbie. Amannya gange bamuyita Susan Debbie Nantongo era nga mbeera London. Obeera London? London side kyalo? Mbeera West London actually. Nva Britain nva Britain naye nga nva mu London. London. Okay. And that's the western part. Okay. Kati Debbie abantu bawulira Debbie nga tebamumanyi yakola mirimu ki Debbie London? Debbie before yasooka nakola mu healthy and social care industry. Nensalawo nenkyusa career actually when nali nsoma natandika kusoma nursing. But along with it, I started having children like nga tekosa eri tensi nyeyo. Nendanga naye ngenda gwa because the kids are very very small. Nenkyusa kati nkola actually maliriza graduating same time nina company yange bagiyita Dexter Care Community Interest Company like tugaba abakozi mu bitundu ebyenjawulo beri companies ez'enjawulo mu London within southeast of England. Yeah. Okay. So olina company Debbie akola mirimu ki? Debbie takola, Debbie talina mirimu gyakola. Kati oba ekyo nkikuddemu ntya kyenyinza okugamba nti kizibu okubeerawo mu Bulaaya nga tokola ate at the same time bw'omuntu ebiseera bisinga nga takola wabawo ensonga eziba zikola ki zimu okubeera nga takola ate kisobola kubeera long term unless nga kiri it's an illness.
wabula ekintu ekyo kinzisa banzaala Makeresa Apollo Kagwa Road ne Matugga olina kikuga nnyo okulira musiko nagenda e London 2012 naye nga nali regular traveller before nesalawo ne settlinga ne joininga family mu England so yeah paka kati kati muganda wange bebe abasinga twakumanyira nnyo omukolo gwe bayita Big Eye Big Eye omumanyi oba nti ogenda bintu byotamanyi Big Eye omumanyi ogamba ni Ibrahim Mayanja gwomanyi Ibrahim Mayanja omumanyi mumanyi omukulu oyo wamusanga mwasisinkana actually kyewuunyisa ate nga kituufu Ibrahim twamanyigana through a mutual friend omukyala naye abeera mu nsi z'ebweru endala so that's how we got to know each other naye ate nali simumanyi before we were introduced by our mutual friend nga netufuka bamukwano netutandikira awo netwezula nga ffenna twalina certain interest in common netweyagala oba ngekyo kyombuza kizibumu okay what happened kati kangenda kugamba bwe nti ebintu by'omukwano bino mubiraba like I would say to anyone out there like it's a process, it's a long-term process okiraba kiba kizibu ogamba nti kino kyemwavuddeko kiri kyemwavuddeko you know naye twasalawo ne tugamba you know what I think is a city happy netuteesa ne tugamba you know what I think we better off and tusigala as parents because in the end of the day tujja kusigala nga tuli era twogera tuli ba mukwano we had so much fun together and you know n'omuta nekiggwawo olwo omutanga akulinamu abaana obanga tomulinamu baana tulina baana baffe babiri Dexter tomumanyi ate Pinchin tomumanyi tulina baana baffe babiri era webali wano baze ku holiday nange eyo tetugendayo naye tetulina buzibu that's all I can say just nti one of those things like naye nze siina buzibu oba longo distance nga omukulu yakuli wala ogamba wala long distance tewali ate obadde tomulabanga e London kati awo oyinza okugamba long distance just ffe nga ffe twatula ne tulabamu ebintu n'olaba n'endaba nti maybe nze siri happy na kino buli omu alina yeetaaga oba byaba ayagala tuyinza okubeera awo
awo akola ki nga alina ng'omanyi omusaala gwe gwafuna so kati bwenzija nekugamba ayi bannange mwami wange njagalayo ssente bweziti tolina wongambira nti tolina nga mmanyi bakusasudde pawundi 10,000 omwezi ziba zaalazeewa mba nzikalike kujja kanti awonemesa ng'ate awo mbisaamu amateeka but not necessarily kuba na buli nsi mu diaspora erina amateeka gaayo kitegeera naye ffe waffe England waliwo ate other steps to take ne zivaako direct without fail. So kati muganda wange nawulidde olina emikolo kiri kitya ebituufu byebiriwo kati gwalina otobuulira emikolo gyegiri emikolo tegiriiyo era yaani omukulu gw'oli naye kati kuba gigayebekayo wamutadde ebyaddala si bwe kiri emikolo gyegiri emikolo gyegiri kweri waliwo eyagambye mbu tegiriiyo tegijja kubaayo who said that ani yagambye nabiwulidde ku social media okwo ng'oli agamba tegijja kubaayo kale katulabe anti kati olaba social media social media is a platform whereby ebanga Google buli omu avaayo n'ateekako ekikye kyayagala owulira era nti tulabye nnyo in this generation of ours nti we have social media oli owa hate speech ow'ebyaddala that's why it's important abantu abatulaba oba batuwuliriza right babeere nga balondamu ani ayogedde ekintu era ye lwaki akyogedde folaba eri mu high institution of learning mu England mu university yange mwesomera batusomesa so si buli kimu nti bakwadde research waako ogenda omala omu researching ku Google gyobawe nkole copy and paste oyo waka alina okubako references ziri recommended kati nze era nange bwendi si nti ngenze ku page yo Farouk nsanzeeko buli kimu nkitwale nina kusooka kwebuuza lwaki Farouk yayogedde bw'ati sokukakasaba emikolo gyegiri era ki ekigenda mu maaso gyegiri tegiriiyo emikolo giriyo ku 27th of August guno omwezi oba ki oba ki gyo gyegiri tegiriko oba ki oba ki gyegiri yeetuga yeetuge kyotegeeza yeetuge mu kazigo kaawe emikolo gyegiri genda kubeera waffe Matugga omukulu yaani soko babuulire omukulu ani eyakubya akajji kano omukulu yaani bamuyita Shafik Ziwa anange Shafik Ziwa taba wanyonyi oyo kwe tumwogerako oseka n'okuseka alabika yanoga nedda oyogedde ennyonyi nendikwamu akufana nengamba kozi ke kanyonyi kali akafwaiti ke bagamba akayonje ennyo omukulu ono yabadde ono yali waki ani Mayanja Ibrahim Mr. Mayanja beddira Fumbe I think mama Fumbe toliringiza mu nnyonyi si bwe kiri sina kingambye efumbe ennyonyi nyange naye tebagigeza ku Fumbe ekyo kimanyi era sina kyenjogedde efumbe nagambye ennyonyi nyange si eya white kali akanyonyi aka white teeko kati efumbe lifaanana litya efumbe lifaanana litya efumbe si libeera miti libeera mu ttaka efumbe is an animal or it's a bird it's an animal tokyalijjukira sirirabangako I swear to God kati nze olaba mbuze kyeneddira nkima ani atamanyi nkima manki abantu bayingire mu bintu bye bategeera kyotegeeza fumbirwa ndowooza ekintu nedda Farouk tuveeyo tetuva ku mulamwa musisigala mutadde Ziwa muganda wange actually I met Mr. Ziwa 2 years ago
era through a mutual friend naye twali mu business mwali mu business twali tukola business okay ne tumiitinga ne twemanya nnyo ate ne tukiriikinga wetutyo ne tutandika mpola tuli mu ki tuli mwaka tuli mu 2021 2019 I think netandika omuma no ombuza namumanya ddi 2019 omusisinkana ku mirimu nga tulina yalina ebintu yali ayagala e England naye ate we met through a mutual friend as well yali azze England nga era akima ebintu byebimu mwamizi wayagala nnyo ebintu ebyebbeeyi like naddala machines ezo emotoka ezo wezityo kati ali particular kati ne mbayambako wetutyo that's how we got to know each other ne tutandika okubeera awo ne tunyumya but I was in a relationship I was still in a relationship I think yeah so yali serious which means yali serious it's been waiting for a long time nga anoonya mukazi ali serious kiba kiri he's been waiting for me yeah nga gwanti nze anoonya gwe owulira otya ziwoona omulaba otya muganda wange owulira otya muli kubanga kati emikolo gijo yagiwanisa ate balala bali mu bugundi awo kyate simanyi kyate tutunde mukene simanyi tutunde ebijja simanyi ate tayimbwa tugula akataka kati ono ali serious agamba tukimale ng'owulira otya muli Chamanyi first of all, ndi happy. Ndi happy. I'm happy. I'm fine. Yeah. Mr. Zwali is so focused. Like I don't focus. Tayagala muntu mumalira budde. Tayagala kwegamba I think naye tayagala muntu yenna buli kyakola. He's a serious person. Ali serious. Ali serious. Ndoza nawe tatayagala bantu batali serious. Sagala though. Teri ayagala muntu atali serious. But ali focused. Abera atya. Omuntu atali serious. Mu relationship ono omuntu atali serious. Abera afaanana atya. Descriptions z'abantu ng'abo nnyingi. Okitegeera. Ziba nnyingi zijja mu biti bingi so tosobola kumanya naye era nga ba time wasters bangi gye bali. They are wasting time. Bali mu wasting time. Kind of, I could say. Can you describe Mr. Ziwa in one word? One like this. The one, the strongest bit ejo ngamba okumudescribingamu nzibu kyemmanyi ye muntu akyasinze okubeera focused and very hard-working person. Very hard-working. I've never seen a person who works like him. No muntu atali hard-working amenya okimanyi? Of course, like aba amenya. So, Mr. Ziwa, are you serious? Are you focused? Are you hard-working? He's ready for a family. He's ready? He's more than ready for a family. He started being ready for a family a long time ago. Hey! He's a family man. Are serious? Yeah, but Chichali Tuwali. So, yeah. He's ready? Yeah. Tali mwate simanyi kanso kangende keggulu simanyi nzijeyo sente yeteetaaga za ggulu ezize azikola okakasa ayina sente teyeetaaga zeggulu bwate tugende eggulu simanyi tujjeyo sente no amakubo g'essente mangi though, don't get me wrong. I'm not like simanyi nyo byeggulu kyenyinza okugamba kiri kimu nti sente ziva makubo mangi neza Mr. Zwasiza ggulu agaba kasente kuba twakowa n'abantu abatagaba ku sente bannange ndowooza abantu abatagaba sente bamenya mu leso simanyi njamubuza Mr. Ziwa ogaba sente engeri gy'oli happy nze ng'azimpa ngamba abasajja abatagaba kikyolo oba wakalowoozo ki abasajja abatagaba
abasajja batagaba bambi muwe ku bakyala bammwe ssente ne famire zammwe noba n'abazadde bammwe. That's all I can say. Okay. Kati njagala tugende ku kino Debbie. Why do you date men from this side? Ate ebiseera ebisinga ate nemutandika banaye tampa time biki oyo alabika alina abakazi abalala. Lwaki mudatinga abeeno? Lwaki muleka abeewammwe? Lwaki muleka abaana b'omu diaspora ne bali amaluma? Why? Oba n'okugambe ntya tukimenye bulungi, njagala okimenyemenye bulungi. Ngenda kimenyamenye. Lwaki? Kuba ne Nalongo Magi naye abadde yakamaliriza emikolo. Wamulabye omumanyiye Nalongo Eke. Mumanyi naye tetusinkanangako nenga mumanyi bulungi. Naye yabadde yakamala emikolo. Nagirabe bambi yanyumye. She really looked good. Really? Era mumuwagira for as long as she's happy. Ne Rabadaba I can think akuze. It's the right time. It's just about time. Ekitegeera omuntu okwekomitinga. Ate Magi bwayagala. That's what I think. They bakuze. I am happy for them. I was one of the happiest people. Lwaki you decide to date guys from this side? Why? Kati muna ekintu kino kiri funny. It isn't, first of all, abantu abamu tuli stuck ne culture. Inze, a lot of people have been wishing me fumbirwa abazungu. Yanga bangamba, Debbie embeera zo biki bitya. But city racist, don't get me wrong. Naye, this is not me. Ate ne black colors endala. Over Nigeria bichi. I always felt like I need to be home. Then ate bannange oba culture yange eri bannange kiki munnange bifaanagana nti oluusi nyinza okwesanga nga community yange ate siri nnyo into it n'ekirala oluusi ekitukaluubiriza okufuna ate abeeri tuyina obudde butono. Buli muntu alina obudde butono kababe basajja lwakuba mwe muno tusinga nnyo ffe abawala okusinga abalenzi. And before that ogenda okulaba kate today n'omwana ali 19 oba 20 atandise okudating eyava wano ng'ali 15 oba 16 naye jjukire oyo aba asomedde wano paka nga senior 5 oba najja oba eyukke bambi n'adatinga munno oweeno batandikirawo muyita sugar mami. Okimanyi okitegeera kiki ekibayisa sugar mami? One, buli muntu yenna kati kino ekintu kankyogere bwe nti abantu balina okukiyiga nti omuntu yenna nga ali mu nsi nga Britain n'endala ezo zonna aba aninga more than anyone ali wano e Uganda. Nze sijja kulimba. A friend of mine gwe sitajja kwogera ali popular yabadde ampita nga mpa omulimu gangamba jangu obeera wano mba nkwa benefits bweziti nenze tunira benefits ze yampadde nga mpa milioni 10 omwezi wano e Uganda. Milioni 10? Yes, yabadde ampa mulimu gwa HR 10 million a month. Naye natunudde mbwe nti nengamba 10 million bwenaziziza muze waffe nagambye no I can't. Yes, nga ndaba sente ntono nnyo nga nfune sente nga ne bwemba sikola. Probably government zayinza okuba nga impa ziba nyingi okusinga milioni 10. So I was like, I'll think about it. Ne bwe nakituddemu I can't. You can't? I can't. Ekiraba. Ne Mr. Zwa mpozi nga atadde ku payroll. But the truth is, relationship zifaanagana. N'omusajja njagala nsonga lwaki abaana b'omu diaspora temwagala kufumbirwa abamu diaspora ate nga tetuyina budde finance bali okay bali exposed balina each and everything ne mujja wano ate aba wano ne bagamba muli ba sugar mami. Kakati kiri bwe kiti ate era kisinziira ani. Nze bye bintu nakatandika biraba nga oba maybe abantu banvuma from nowhere on social media. Like they go, you sugar mommy, wow, gundi bichi bitino. And you're like, what?
do you even know how old I am? So you're like, But okay. you're not But guess you're what? Not yet a sugar mummy. Like, natera osanga katindi. But guess what? No government, you know what? Chona chechiri. Who is saying this? Who is spreading this hate speech anyway? Who are they? Sometimes abamu genda okubikula ne profiles zaabwe nga no gamba bambi ngo I go, okay. Oh, whatever. Go on, girl. Say whatever. I'm a fly. All right. Kati no chita okiraba nze era siyina maanyi. So Debbie, kyenjagala baba tebalina busobozi tebasobola bayimirizaawo kati obuzibu bwe buyinza okuva obwe businga okuva obudde bwaffe obw'okudeetinga tetubufuna kati ngenda kukubulya how the long distance sometimes captures us. Okay. Nti wesanga nga eri nino genda out maybe okumeetinga Mr. Anonymous naye nga ate ngamba I'm better off staying in my house obudde bunyogoga kandabe mu Siri genda di meeting Mr. Anonymous and guess what netwesanga ngamba nyumya naye Farouk no ngamba Debbie tugende mu WhatsApp group wano wetuti oba tukole bwetuti Debbie nembera nga nyumya nnyo naawe olaba introducing roli so mu introduction ejo jompamu omuntu omulala obudde bwesitagenda out okimanyi nsobola okumala almost 6-5 hours nga nyumya n'oyo nentandika okumanya omuntu oyo mo nga buli lunaku ankubira same time nvudde ku mulimu oba biki otegedde because ffe tetulina time nyinza okuba nkomye omunju ng'oli agenda kukola oba nenkomawo nga nkooye ngeza bugeza kati tunagenda ddi mu club abagenze mu club ate nze mba sigenze we have limited time ekolachi interacting okitegeera ate ng'olusi tuyinza okuinteractingira ku social media mo oba mu WhatsApp groups oba through introduction things like that. So kitegeeza nti ekibalemesa okudatinga abaana beeri time temuba nayo obudde buba butono obwo temuba na time. Yes ate olusi ne tumiitinga nemwepimamu nga nosoka nopima sometimes oba ng'olina sente okusinga oli ate nekitali ekyo naffe tulina obuyisa abasajja baffe abanauganda nabo si be bangu ennyo kitegeera eri bifaanagana ne wano okiraba ate oyinza okulaba ng'omuntu omu kubeera still eri tuli ba foreigners in the end of the day ogenda okwesanga nga tuli batono ng'omusajja omu ayinza okuba alina omukazi mu east west south north I'm just saying kwegamba nga yamanyi okukitambuza tubalinayo abazaala mu buli koona ya so kitegeeza nti obeera comfortable ng'olina oweeno ate sibeera comfortable naye nkuwadde time eri gye tumiitingiramu eyo time yesinga obukulu okitegedde twewo nti onkubira buli lunaku kuba mweno mufuna obudde oweri bwatafuna ng'ali ku mulimu kati ate gwe nombaza nti Debbie ava ku mulimu ssaawa 12 agenda beerako anaaba nakola bwati by 8 abeera awo until late nompa obudde obwo so we start olaba process nti ekumanyisa omuntu okusinga oluusi ate akuli close olwawo obudde abasajja beeno abamu bagamba nti abasajja beeno oba abakazi beeno mubayaaye gwe wamma gwolaba otya abakazi baawa nti abasajja beeno kati gwoli mukyala kati ogenza ofunye omusajja ali Kampala abasajja b'e Kampala bayaaye balya buli ssente zaabwe kituufu nabo mwe bali bangi nnyo eri abalina ambitions ezo nga bali balowooza nti bwe nafuna omuwala w'eyuke bwe kiti ne bwe kiti okiraba naye ate ebiseera bambi ebisinga si bwe kiri some people baba balina intentions zaabwe good intentions kati nze era already byatandise dda she's already funding her function era tubadde tugenda kuba ne Maggie bwe yakola Maggie yafundinga Rabada ate bane mbabuulireko balekera bambi okubyogera kati naffe tubeera nze kati ndi wano sisobola nakwe siri na halfway
mu Mr. Ziwa's money. Are you sure? Like ansinga buli kimu so ba already era Mr. Ziwa since najegulidde Mr. Ziwa amanyi it's my dream car. He knew it's my dream car and he had to buy the car before I came. Are you sure? Naze that's your car. So Debbie, sigwe agenda okusponsoringa omukolo. No, I can't. Why would I? No. But at the same time inti tekingana teekamu kubanga so ne bwe mba mugambye njaga sente zino nazimpa era zigenda yita mikono gyange okwekola buli kyenjagala okitegeera yesobola nnyo kugamba nti kyewuunyisa nti someone can wake up nti balekerawo okubeera neyo mentality wano abasajja Uganda mumanyi okukola abasajja balina sente wano era nze sijja balimba sinyoma abasajja bannayuganda naye mulimu abatali siriya abangi nnyo n'abo abagala ebyokukiringa obukirinzi oba amagezi kyagamba ninayo Debbie wange e London kanzije mpumuleko mpositinga ebifaananyi ku street ndabe ne ku baana nkomewo e Kampala. Oba amagezi kyabo talina kaleeta yasasula fees yakola ki talina biru gyasasula kiri kitya gwe oba amagezi kyabo. Just all I can say general nti wano e Uganda tewali kitakyatambula ensi yakulaakulana ensi eno ekulaakulanye ebyokukola bingi nze buli wentuna bwe nti ndaba opportunities nempulya nga ngamba oba nkomewo banjire bwe nti the only thing is nti maybe money value ziri wansi naye wano tewali kitakyakola bane muve mayumba mukole. So Debbie kyenjagala nga tumaliriza ate n'emirimu okunyoma emirimu abavubuka abakazi n'abalenzi abasajja n'abakyala bannaye mulekerawo okunyoma emirimu kuba teri kitali sente ne bw'osuubula ennyaanya ennyingi zitya ziri mu sente kati nze tudde teri kyesitasobola kukola because nsobola okwenyigira mu byokusuubula just fruits naye ng'omanyi abantu bameka benzidistributingamu nsobola okwenyigira mu kulunda enkoko okitegeera era actually guess what already a project egenda maaso eyafamu y'enkoko because amagi geetaagisa okitegeera kati fuba gwobalamu nti nsuplyinga abantu bameka era production yange eyimiridde ekintu egyo gyonna mirimu. Debbie kyempuliddemu mu bigambo byo nti tonagula ku laavu eno gyolimu laavu eno tewagiguze sinana njiinamu birungi byereere bannaaye era bannaaye babadde balowooza bambi nti oba musimanyi biki bambi muwa omwami respect oyo wakyabikola teri agula laavu tebiriyo naye nsaba busaba respect ku Mr. Zwa nanga ntiisa ndeetera goosebumps. Shut up. Musajja galina mangi simanyi kubanga era n'omuntu atali serious amenya omuntu atamala akamenya omuntu atalina finances amenya gwokiraba oti kwagamba byonna birotatingira ku kukola ana abantu kukola kubanga nebotaba the truth is sina kyesitasobola kwetuusaako nze Debbie wano wendi today naye ate at the same time navanemu eyo life like nakula omulundi gumu nemanya nti nina kwogeza bakita batya mu kifo ky'okwogeza omumwa n'okutimba oyogeza bikolwa butuufu njagala okuwa credit sikuwulirangako mu ntalo toli wa ntalo sizisobolera ddala anti kati osooka n'otunuuliramu ekika ky'emikwano gy'olina family values matters a lot to me then n'abaana like if my children grow bino ebintu oluusi bibeera ku YouTube tebivaako so I think ndi coward mu ekyo ntya nnyo n'okulya family yange okundaba oba biki I always try so much to protect them
then n'emikwano gyange nina emikwano egy'omugaso mingi nnyo batolabikira nnyo mu buvuyo sisobola nakyo it's not really me sisobola pressure so Mr. Ziwa nga tumaliriza Ziwa oyinza Ziwa nga yabadde kika kya mmotoka kikaki bwekyogamba nti Ziwa mu butuufu kika kya mmotoka weekiti kubanga erinnya ensozi sikira amabega n'amaaso erina engine ya tabo eri comfortable sokolekere ati mbadde nva kugamba nti ennaku zino tondera mu cross country naye kwegambe omanye n'ebika by'emmotoka bino sibimanyi mmotoka kyesinga amaanyi kisinziira ku muntu kunzi nange nina eyange gyeŋŋamba nti benzi bweti enkolera eri comfortable erinnya ekola eti bannange tezikirira ddala so kati gwenza kugamba njagala mmotoka etazikira kika kya mmotoka bweti etazikira etasika etafuuwa kikka takola ebyo byonna yeeyo yeziwa okakasa byonna bikola byonna bikola full package is a full package naye omanye ekyasinga okukola ekyo Katonda yeah I think Ziwa ali full package Katonda nti yamuvuga ine bana baravugibwa Katonda fenna tuvugibwa ate ye yamukulembera asula waziwa ekirumi bannange onaatusonyiwa naye nga ekintu Ziwa bwato bwali so Ziwa ali full package be basajja be balagira be bayogerako mu bitabo ebitukuvu ekigambo ekyo kyogedde bulungi era bw'anaakiwulira kigenda musanyusa atya Katonda ate ndowooza nekyo ekigira abasajja ekikola nabeera n'omukazi omukazi mukkakkamu omukazi talina buzibu naye omusajja n'olaba nga atagalatagala dde butasalawo ekirala kwagala kukuuma abakyala abangi probably abakazi abangi I think bamisleadinze nnyo abavubuka oba abasajja omusajja yandisazeewo ate naye ne bamumalira obudde in the long run agenda okwezuula nga actually obudde buyise aluzinze ekintu ekibadde kisinga okubeera precious nga ate nabadde bamumalira obudde nabo you know so linga ngamba ate kisinga nnyo mu celebrity celebrity abeera awo omusajja akwasaganyiza alina obukazi obumuli mu WhatsApp nga mukaaga kati gwali naye ate n'atamuwa budde ate n'akwasaganya ki ate ogenda okwekanga ne bano babadde akwasaganya ate nabo bumudduseeko si bwe kiri nga nabo bumudduseeko ate kiri nnyo wane waffe era nga bwogambye gwe mba celebrity ne wane waffe kiri common nnyo kubanga first of all abakazi abalungi bajjudde Uganda wano abalabika obulungi bonna buli omu ali so easy like everything kyangu nnyo okufuna kati oluusi n'abasajja nammwe mbasaasirako you know nti compti gundi eri so tight for you naye ate it takes a real man okusalawo n'agamba omanyi nti kale ono kati ono yezuwena wange paka last nti no matter what ne bwakola ki it really takes nali kyogedde mu luzungu for us lang kuba kyenamanyira naye kiba kiwemula ku TV so you know tumalirize olunaku lwo olutambuza otya Debbie nga ndi Uganda bannange nedda Ziwa yakedde bulungi nakwata sente baby genda wekola ebibyo abayi Ziwa yagambye ate baby sente zizo bayi abasajja abakola ebintu bino tubanoonya bulijjo tunoonya abasajja abakola ebintu bino omusajja nabeerawo ng'akolima bukolimi ku buli basula waffe eri osula nabo wabalina nze mbalina so yagambye genda okola enjala enviiri biki no actually guess what he wakes up in the morning neetala na working out nakola biki namala najja I saw him nagamba negwe zukuka it was about 9 leero ndudde mbuli aluddewo awaka normally he's up by 4 atandika okukola at 4 gali physically fit he is like okukola he wakes up he gets on the computer natandika nakola ali serious
yeah, then nasoka nakendeza ku byokukola bye nabadde ndi awo he comes and banaye madam nga akaviiri akagala kukyusa ne mugamba where is the money, let me know when you're ready. And I'm here. Very serious. So take very serious. No, he just knows how to look after women, I think. Family yonna sijja gamba nti how to look after me alone. He is a good dad. Amanyi okukwata obulungi abakyala nga gwe. Abakyala abalungi nga. Nze nyonoona ate bwonoonyi kati. Ekyejja nsize kingi. Kitegeeza toyinza kuddayo mu kaliyo kooli. Sinakyogerako. Sina kyenjogedde. Bannange. Who moved first? Who did what? Who moved first? What do you mean? You and the guy who moved first. Kuba ate tetwayomba. Waliwo discussion gye twalina nga nina muwa reply ne muwa reply nange ne muteekako ki ne muwa akakwakulizo kange ne mugamba nkuwadde obudde bwe buti naye n'olwayo ate n'otazza answer my billet answer nerwawo paka probably now ne tubadde fine era tuli fine n'omuteekako ka billet n'akitegeera kyawe ngenda okukoma tweyanzeege webalemi webaledde ddi tukunoonyako naye ku mikolo mpitambeerewo kannange emikolo gya kukyala nkakase nti kukwanjula nja kuyita how about that nampita kwanjula banejala tulumye abantu bategeere nedda we don't have to do that kirina kyo kyekola kyokka naye olabika onyumirwa ondabikira okuba nga omuntu abanyumirwa abali mu kintu ekinyuma nnyo nyumirwa I think nyumirwa ebintu nyumirwa n'abaana bange banyumirwa kweli abaana bali happy Dexter ebadde first time okujja Uganda wali najja naye kati tebalwangako ndowooza musana oguli every single day ne pinchini yennyini wali so bazanyo okuva ku makya paka enjuba tebaliiko stop that tebaliiko kulabiririza you know beetala olujja ne bakimanyi tuli happy life is good all the time life is good tebejjusa David teyejjusa wejjusa sina kyenejjusa why life is good all the time life is good ekitundu kiri nti Debbie yamuvinze era n'emikolo giri mu kkubo Debbie webalemi webalire ddala bandabire bonna bisaziwa mundabire wakyensinza otegeera ali full package tapipira tafuwa kikka sente womugambire waye saluuni agamba oba webalireko abikola agamba atya webalireko zoyagala kati awo nempipira ate nga simayize njagala nfuna nsanga obuzibu bw'amaanyi agamba webalireko how much do you want nga sizimayine ngamba sooka nalowooza nensooka neŋŋamba ngenda ndowooza kutwalako bakwano bange tugenda kulya naye ono ate azijjiramu bano banzijjiramu eno ndowooza tobaagalira ddala anti sibalaba sibamanyi nze katonda asula wange naggambye ne wa Mr. Ziwa kati katonda okusula ewange yakeera ku makya nantuusa we nnina okuba so watuuka Mr. Ziwa nkutumiddeko webale nnyo webale ddala webale kufuula mukazi ono ali happy twakuba abakazi okubeera mu nnaku omukazi n'akaaba ekiro n'emisana okitegeera twagala abasajja abali serious abatakaabya abakazi akola bukozi bwati n'agamba weetolereko genda weetolereko sente genda mu nviiri abasajja beebo okitegeera Range Rover Sport yiyo
genda baby genda ovuge nate n'ogamba tate kansooka ngende eggulu ate bwe naava eggulu ate ziriwo ate Sindi bazitutte kati tebabyagala baagala bantu bali serious. Sindi ng'omwogerako nnyo Sindi mukwano Sindi ye artist wange nnyo ennyo mwagala nnyo Sindi. Champion Marvin mumanyi sewo mundabi nja mukulabira naye ali mu America mukwano gwange mu Gagamel nnyo nakati nkyali Gagamel fan nnyo nnyo bonna fenna bonna naye ndooza nalimbula ku katono kutuuka ku management eyo. I know nnyo I know sinyo sewo all right then nja kusanyuka nga nkulabye ngenda mukutumira nnyo.